Oluvannyuma lw'akalulu k'ekibiina ki NRM okwaliwo wiiki ewedde abalonzi b'ekibiina mwe balondera banaakikwatira bbendera ku kifo ky'omubaka wa Parliament mu kulonda kwa bonna, bangi bavaayo okwemulugunya kulonda kuno nga ne bannakayunga mw'obatwalidde. Nalugamba Agasa agenze independent. Olunaku olw'enkya abagenda okukwata ekibiina kino bbendera ku bwa ssentebe wa disitulikiti ne bammeeya lwe bagenda okulondebwa. Mu disitulikiti y'e Kayunga abavuganya ku bwa ssentebe kuliko Immaculate Namata, Sami Samuels Magambe, Boniface Bandikubi ne Andrew Muwonge ssentebe aliko kati. Immaculate Namata agamba ebyokubba akalulu nga bwe guzze guba mu kulonda kwa kamyufu k'ekibiina kyabwe tekimutiisizza kubanga waliwo n'amaloboozi ge baafunye ng'abalondesa bateetera n'abamu ku beesimbyewo. Nina obutambi bw'enzize enkwata obw'enjawulo nga benvuganya nabo abamu bazze batuula ne ba registrars ba NRM obutambi mbulina. That evidence alone egenda kukwata abantu bangi nnyo. Nina amaloboozi gaabwe. Kyokka ayogeredde ssentebe aliko nga naye bw'ali mu kalulu nga bw'akimanyi obulungi nti obuwanguzi babba bubbe era n'amutegeeza okumwerinda. Mumanyi nnyo kuba ne bwe yali ajja mu kalulu kano kyenkana teyawangula ensi yonna ekimanyi ne mu Amerika bakimanyi. Fatti bwenjogera mbasoogedde ekive baatuwasiza muwasiza e Kayunga si weewaawo so nkimanyi nti ye mubbi wa kalulu kati nango kiyingiramu ekisooka kijja omanyi kinyaga bitono. Sami Samuels Magambe munnamawulire akola ku rediyo emu e Kayunga naye agamba nti akalulu kano akeetegekedde bulungi era nti mpaawo agenda kumuwangula. Nze ndi mwetegefu nnyo era ttiimu yange emaze okutalaga disitulikiti yonna okulaba nti enteekateeka eyo ssebo ey'okukwatamu akalulu tugikolako. Aliko amagezi g'agenda okukozesa okulaba ng'akalulu ke tekabbibwa. Bwe ndi mukugu mu mawulire namaze dde oyungula abaana bange okulabika nga tujja kukozesa nnyo omulembe guno gwa digito okulaba nga tumanya abalonzi abameka abalonze nga tubakwata ebifaananyi kwoteeka n'okutunulira DRA forms n'obukugu. Ye ssentebe Muwonge agamba nti talina kyatidde okuva eri abamuvuganya. Nti abamu ku abo benvuganya nabo mbadde nkola nabo ku disitulikiti y'e Kayunga. Eky'omukisa omubi ebintu bye by'okwogera mu bantu tebasobola kubiŋŋamba nga tuli ku disitulikiti. Ku nsonga y'okubba akalulu olunaku lw'enkya Muwonge akatemye banne nti atasobola kukuuma kalulu ke yamanyi kuba ebyobufuzi bya kisajja kikulu. Kubanga akalulu tebalonda bulonzi ne bateeka eyo kakati mwannyinaze simanyi lwaki yazze mu muzannyo gw'atategeera naye ebyo by'okujja ng'ozze mu muzannyo gw'abasajja abakulu aye n'otandika okupiipiira otandise okupiipiira guma tugende mu leesi. Kati buli omu amaaso agatunuuliza kulonda kwa lunaku lw'enkya okulaba bwe lugenda okutambula.